Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi bw'abadde mu kuziika omugenzi Sulaiman Ssebulondo amutendereza ng'abadde mpaji mu kika mwasibuka songa n'ensonga ezikwata ku busiraamu abadde asitukiramu nnyo kuba alese azimbye emizikiti egiwera. Tubeera mu ofiisi eyo bangi babeerayo naye nga tebamanyi bitambula ate nga tebeetaaga na kumanya bitambula. Naye Ssebulondo y'omu ku bantu abadde babuuza Mufti kiki ekyetaagisa. Omugenzi Ssebulondo yavudde mu bulamu bw'ensi olunaku olw'eggulo era nga waafiiriddeyo abadde avunaanyizibwa mu kugabira abasirikale ba poliisi n'abamakomera emmere okuli akawunga n'ebijanjaalo. Haji Sulaiman Nsubuga ngono muganda w'omugenzi avumiridde abooluganda abafuna ensimbi ate ne batandika okutulugunya baganda baabwe n'agamba nti omugenzi singa teyabakwata ku mukono tebamanyi we bandibadde. Mu famire yammwe n'obanga gwo omumuli oguvuddemu obusoose kola bino wammanga baako abantu b'okwatizaako obajje mu kyalo tibe mbalinziise ate kati ntunga mu ntaana zaabwe naye nesaba Mungu agumya abaana abo n'abakamwana bange abasigadde n'abazzukulu bonna nga bembalabye. Era yabadde sapulaya namba emu mu Uganda Police. Teri mu police okujjako nga yayingidde jjo atamanyi Alhaji Ssebulondo. Namwandu Hajat Madina Ssebulondo agambye nti bba aludde nga atawanyizibwa kookolo era nga Allah wamujjululidde ng'embeera egenye. Nti obulwadde bugenze ne bujja mu sipiidi nga Haji bulinako akamu sipiidi gy'otayinza kukkiriza. Naye nga nange nzigala ngamba nti era kugerako. Yali agenda mu kibuga n'abeera ng'agenda lwalumu. Eyali afumba mu kompawundi kitutta nno ekyomwezi nga gumu giyinza okati giweze ebiri. Ate kyasobola tuuka mu kompawundi ebweru waliwo yayaгаlangawo nnyo. Buli omu alina kyakoze mwebale nnyo. Oluvannyuma Supreme Mufti akulembeddemu okumusaalira n'aziikibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.